So siraba nsonga lwaki mukwano gwakuwa n'ensonga lwaki yayawukanye naawe is because waganye mu wasente sitwala omwana mu ddwaliro. Is it your money? Let's say I had it. Is it yours? Let's say it's my money. Let's say naganye. Let's say I had $1 million in my bag. Is it yours? It's not yours. I have a right to my money. Now we call it zizo. Then tomorrow, people are going to say, Oli arrogant, Oli rude. They are not going to see the reasons why you're arrogant to them. They are not going to see the reasons as to why you're rude to them. They are going to come out to say, Oli arrogant. They are not your friends. Your friend cannot put you in that situation. Your friend cannot think that evil about you. Your friend cannot put you that low because you never fulfilled their expectations. Kakati kisoka kya byonna. Abantu abamu they are good at pretending. They are so very good at pretending. Nti kiyinza okutwalira ebbanga okimanya nti they are toxic because they are selling you this outer picture of themselves being good people to you. So because you want to perceive them as they are coming, nga tobasengezze, you taking this. Kyovala bakiki kyenagambye nti obakeepingira ku close level. Naye omuntu ono ekibi tekyebulizaayo. Omuntu omubi tasobola kubeera mulungi ebbanga ddene. Era obuulyayo ng'akabika kafulumyeyo kuba buli bw'atambula empisa z'embizi ezimusooka mu maaso. Naye olw'okuba abeera alina ekigendererwa amanyi ozibikkako n'azambaza ne zifuuka ennungi. Kati omuntu oyo ali toxic ogambye nti kikutwalira ebbanga ky'okiraba kiyinza okutwalira ebbanga depending on how good they are at pretending. Mu meeting mutya communication yammwe flowing etya ne all that. Esobola flowing bulungi. That's what I'm telling you. Esobola flowing bulungi based on the fact that they are good at pretending. Ate era nazemu n'ekikugamba nti omuntu ono ali toxic tasobola kubeera hypocrite. Tasobola kubeera pretender ku muntu gwasinga. Ayina kubeera pretender ku muntu amusinga. Nti kuba amusinga ayina amasannyalaze gamwagalako. Kati gwe lwaki obeera target? Lwaki obeera target is because olina kye baagala. Otegeera kye nkugamba. So kiyinza okutwalira ebbanga otegeera nti mukwano gwono pretender. Naye nga bwe gambye tekyebulizaayo. Guess what? Bw'akola ekintu ekisooka kitunulire tandika reflectinga. Omuntu ono ojja genda okwesanga nti ebintu bino abadde nga bikola obadde tobiwanga buwi budde obadde tobiwanga buwi magezi naye nga abadde nga bikola because they did not just wake up to be bad people. They have always been bad. Actually, they have even been bad to you. You just decided to perceive them in a good way. Okay. Era kana akantu akabi bwe kayitamu togamba nti kantu katono. Watuukidde kalekade kayitamu tekawabye buwabi. Kaba kabaddewo. Lwakuba obadde tokitwalanga kikulu okatunuulira oba okamanya nti kabeere nti okalabe. So bw'omala okukalaba tokayita katono. Tandika reflecting from that. Abantu abasinga they are very calm. Basobola okubeera calm in those kind of situations. I think I may not be able to be calm in such situations because in Basagala I'm tired of all these people's nonsense. Even when you know they are not going to be good to you. When I know you're not going to be good to me, when I know you're not good to me, I cut you off there and then completely. I don't care about your intentions. Nonji jendi oba dene na yebo okola ekintu manyirawo gwe you have not been a good person. Kale banyama ne basebo tubalamusiza mbaniriza mwe bali nnyo mwe bali ddala nze sanga bate the great bitambula bitya bantu bange tusinzidde wano kitende ku kitende shopping mall Angies botanical store twafunya wagazi okuba twabadde emakindye ate ne tudda wano ekitende ku kitende shopping mall eyo baba togimanyi
eri ku kkubo ddala era olutuukawo Kitende shopping mall weri nnungi nnyo kitalo butalo ng'onoonya edduuka A18 awo Angies Botanical Store wetuli tukola ku health supplements health supplements abakyala tulinawo obwa kano amannyo tegatukula amannyo ga yellow wano bafuma amannyo aga bbulu twalira ebinyo bya bbulu kano kabifule bya white nolemu okuddamu okuvumibwa ebyo ebya bbulu then tulina kano mwena abatawanyizibwa ulcers otwala kano obulamu ne busobola okuba nga butambula Angies bino yabiraba yabitunulamu nga bya mugaso ekyo bwe yali ku kyeyo mu ggwanga ya South Africa n'amanya nti ne bannayuganda bino bajja kubyetaaga ate nga ebintu byaffe biyingizibwa mu ggwanga okuva mu Korea okuva Japan okuva mu mawanga ag'abazungu ebintu ne biba nga bitambulira ddala bulungi nnyo ate nga tulinamu n'ebyaffe ebya wano obulamu ne butambula esimu weeri osobola okuba nga omukubira weeri ku screen yo mukubire Angie buli kimu kitambule Angies how are you? I'm fine. Oli otya nkwatako omugalo wasuze otya? Nasuze bulungi nsiibye bulungi nejo nasibe noli nasiba bulungi ffe kitubaddeko bannange kibadde kikambwe ne kati wano wagazi bulungi. Thank you very much. Wagazi bulungi akafo kalungi akafo kali corporate enough nende tuteza ndio okuba akafo kali corporate nti ategwe munaffe tojja esimu gikube gwe jangu omanyi bwofuna ekintu ng'okijje mu corporate world nawe kikumaking okuba corporate ate kikolera kicorporate so nze saagala ba corporate balekera bintu saagala kubeera corporate naye saagala balekera bintu ba corporate sijja kwogera bizibu bibaliko naye okimanyi ba corporate abo basinga ebizibu ngambe toyogera bizibu byabwe nate ba corporate wano mweyunirewo nnyo wakati waliwo kali ate ba corporate bakeetaaga nnyo naye tebakimanyi bakeetaaga bo bamanyira moment they are in a corporate world everything is buli kimu kiwedde era bw'oba ogenda nawe oba okoma akajjansi sooka ojjuka evugako gye wano ekitende kirungi ku kkubo tetugenda kugamba ate wetamu olaba kataye wali omuti gw'amasannyalaze wokkirira ku kkubo kwennyini paakinga vaamu buuza ababoda bakulagirire ate oba okyabuuza gwe jankwano 118 Angies abeerawo nga munange Angies nze munange ndi mu corporate naye nina nkoze otya era oba omulaba agenda okujja ng'ali corporate teyeeyogerako oba omulaba buuza ku bantu banyabo ne basebo mbalamusiza nnyo how are you doing kansubire muli bulungi oluzungu waffe omuzungu waffe tabeera muzungu abeera muzungu naye abeera amanyi Oluganda she knows where she's coming from amanyi gy'ava amanyi ensibuko ako nange nsobola okukavumbula kugamba nti ndi mukyala Muganda amanya gange nze Nantaayi nga neddira Nnyonyi Nnyange Nantaayi Nnyonyi Nnyange be basentaayi Nantaayi abeera yeddira Nnyonyi Nnyange manya kyamala ge mutumba Bannannyonga Bannazzibwa Bannakyeyune Bannakazibwe Bannakafuuma Bakyambadde Banaddawa Batemaligwe kakati kale kijja bongerako mbadde wano nga neebuuza nti bano abasajja oba abakyala kale abawasa abaagalwa abaabwe n'awasa oba naba nga alina wako omukyala nga munene naye nga bw'agenda okunoonya ak'okulya anoonya katono oba n'aba nga alina yafuna akasajja ke nga kalinga nze no stomach pain kati oba nenfunamu ku ssente oba nenfunamu ku nendabika nga alina ssente naye nga bw'agenda ate eri anoonya ba flat iron bizibu ki ebibabeerako kati tutandike n'abasajja tutandike n'abakazi tutandike n'abasajja okay omusajja ono okukwana omukazi omusajja ye bwe yali akwana mukazi we yakwana akakazi katini kayinza okuba tekaali katini kapote bonga kannakagiri yakwana mukazi nga bw'olaba Angela bw'ali
Angela bw'atuuka mu bufumbo buli omu embeera n'ekyukamu hormones ne zikyuka embeera n'afuna ssente n'atandika okubanga n'azaala a lot of things change and when those things change and the body has to change too. Kati abakyala abasinga bw'alaba those body changes banne bamuga banange ng'ogeze ofunye omusajja n'akuwa emirembe. I know. Kumbe you're going. Omusajja eyakwana ng'oli mutini otandise okufuuka omunene. Kati gw'olowooza ofunye emirembe you're becoming unattractive to the other person eyakwana ng'oli mutini and that unattractiveness ffe tetugiraba nti nno ezze ffe beebejjako betuli nayo batono nnyo just a few abalaba nti I'm not good in my dresses anymore, I'm not good with my skirts anymore. Ye bw'alaba amatama gano nga gafuuse kyabi n'agamba wow ntandise okukola ki ogejja ofuna emirembe. Kumbe in the actual sense you're becoming unattractive to the other person. So omusajja oli buli lwakutunuulira otandika ofuuka kiri ekifaananyi ky'abali abawala abanene beyagoba wabula kati batayagala alaba gwaranze okufuna. Jukira gwe takugamba because in our society tetulina that openness culture kugamba mukazi nti naye ng'ogeze nnyo weefeeko ekyo kiba kigenda fuuka lutalo. But in the actual sense omusajja yandibadde akugamba because we don't have that culture ebeera open gye tuli n'abagala baffe. We think that okubeera n'omwami wo you have to be serious n'omukyala olina kubeera serious okitegeera kati omusajja n'aba nga akutya okukugamba but in the actual sense ogenda instead of respect neefuuka fear. Nti bwe naamugamba ate agenda gira kino ate kati nteekewo embeera. Thank you very much. Nze kange nenoonyezeka nnalugwama. Era okulaba ng'omusajja oyo gy'agenda gy'alaba ka Angela nga bwe kaali. Era nga anoonya ka Angela nga bwe kaali. Kati gw'okoma oluusi mwali babiri n'afunako gw'agenda okuddayo gwe yalekawo nga yakyali nga bwe yali n'agamba nasalawo. Ye yayagala mukazi mutini. Yayagala muwala alipotebo. Tayagalangako mukazi munene. But because of the changes ofuuse omunene and guess what? Tetufaayo. Kati abeekuuta bo bakikola batya? Abo nabo balala. Omusajja yakwana teweekuuta. Naye pressure ya mikwano gyo, pressure y'abantu b'okola nabo ekuleetedde okwekuuta. Guess what? Abakazi abasinga abeekuuta bannyogoga. Yes, ebizigo ebyo bikunyogoza ng'omubiri because it's getting out that melanin. Ebizigo? Yes. Abasajja abalina abakazi abeekuuta bakimanyi. Batuwa obujulizi. N'engalo zennyini bw'omukwatako bw'oti ziba zinnyogoga. But they don't care. Bo baagala this beauty, that flashy, yeah, that flashy thing. Tamanyi nti nno kikiba munda. Kati omukazi ono bw'atandika okwekuuta n'otandika okujja bimugabe ebya ready n'otandika omusajja that is not what n'afuuka wa bitanga. Omusajja that is not what he wanted. Yayagala oli mukazi w'omuddugavu. Otegeera kye nkugamba. I wish we could keep ourselves fenga abakyala. We should embrace our bodies the way we are. N'ogamba musajja wange yanjagala ndi bwenti. Let me maintain this. Teweekyusa. Don't go to start. Tolwana nansi. Highest you can do is to take care of yourself to maintain. Weyakusangira awo. Oyinza okukyukamu naye nga bw'okyukamu oli mu upgradinga. Oli mu eyali atanyirira kati onyirira naye osigadde oli muddugavu. Eyali omunene eyali asobola ogejja ozadde we n'ekibuto osobola okuddamu ne weefaako bulungi n'ofuna akawato katini. Nga bwe wali just upgrade yourself obeere ng'olabika bulungi naye nga tovaako ku original. Yayambalanga 10 n'otandika okwambala kasanvu. Thank you very much. Eyalinga akola enviiri ez'omutwalo tandika okukola enviiri za mitwalo kuba omusajja gw'olina azisobola. Togamba nti nze kansigale nga bwe nnali omusajja wange wanjagalira nnyo. Anjagala nga bwe nnali. Omusajja wo akuze. You've all outgrown yourselves. Mukuze mwembi and tokyasobola kukola enviiri za mutwalo kuba omusajja wo kati enviiri z'emitwalo 10 azisobola. Oba okitegeera. You keep on upgrading yourself naye nga teweekyusa. Beera kyukakyukana na mbeera n'omutindo naye nga gwe tokyuse. Kwefuula ky'otali. Kuba omusajja yawasa kiri ky'oli. Yonna kyo. Ky'oli. Mulimu omukazi, omusajja nga ayagala bakazi ba bizigo. Abeerusiza. Abeeru. Okitegedde. Kati omukazi bw'atuuka mu bufumbo n'atandika okwekuba mu mutima n'agamba naye nfa kino ebizigo.
nze mpulira njagala kuddayo mu Gucci muddugavu bwange ogenda ofuuka kikala kyotategeera yo omusajja we ayagala babizigo. You have to keep on that. Bwaba yakuwasa oli wa kizigo genda maaso n'okugula kuba akasimu abadde nga abigula n'obigula. That man was buying the creams while you were dating. So that means he doesn't have any problem with that. Actually, I've read a story nga guy yawasa omukazi. Bwawasa omukazi on the wedding night. Omukazi lwe yajjako makeup. Omulaba nga talina makeup. Embaga yagenda maaso. Nawe omusajja yamusibirawo, yamutwala mu kooti. N'amugamba ono omukazi n'agamba mu kooti nze ono omukazi yanfera. This is not what I wanted. She has always put on makeup. The person without makeup is an entirely different person and I'm not ready to be with this person. Kiringa kitazaako makeup ne batambula. Kyekugambye kiri buli mukazi wabadde ndowooza ajje waka abadde nga ayambala makeup. Nga tamukkiriza n'aveeko n'okuvaako. Kati on the wedding night yalina okukola. Lelooza ligalikambeko ku nakyo yange andi ngenda kubeera waka. Naawe omusajja yagenda mu kooti n'awaaba. Neera baali awukanye. Ng'ayagala baawukane. Naye omusajja yali asobola okugamba nti be with the makeup all the time. Omusajja yagamba omukazi yanfera. The person with that makeup is not the person gwe nayagala. So keep on being you. Omusajja ono ali comfortable with you the way you are. Kati gavumenti ze Angela nali nsiba nviiri za mutwalo. Sikyasobola zisiba ez'omutwalo. Naye akiraba nti yenze wadde kati enviiri za mitwalo 3. Naye yenze. Yeah. Okay. Kale butandise banyaba ne basebo tuline Angies wano ekitende ku shopping mall kukubo kwe nyini osobola okujjawo for your health supplements. Wezili nyingi nnyo osobola okujja n'okuba kasimu noyita ku WhatsApp. Yeah. Ne mwogerezeganya mpola nasobola okuba nga akuyambako bino byetwogera munange oyinza obutafuna muntu abikugamba naye ng'omwami gw'olina ewaka yayagala oli nakate ddala gwe yasanga ekibuye katale agenda okutuusa nga ate ofaananga nalubwama gwe yali agobye agati nvambizimu nawe nagoba nalonyayo akalalaawo akantonto so tuekuume nga tuli balamu bye twogera bya bulamu. Kankuweyo example endala. Obadde okimanyi nti waliwo omusajja nga ye testi ye eri mu bakazi baddugavu. Omulala nga ye testi ye eri mu bakazi bakyotala. Nga ye mwatambulira. Ayina naddala obahaji obalaba nga katolaba nga bamayanja family. Bo batambulira bakazi baki. Bo bakyotala. Otegeeza kugamba olina okuba ng'oli mwero oba oli mu kyotala okubeera mu bo. Now that is the thing. Don't go ng'oli mu kyotala ate n'okeera ku makya n'ogamba nti njagala fuuka muddugavu. You're gone. They see a lot of black women. They don't want them. They don't fancy them. Ayinza okuba nga amukubyeko that one night stand begwako. It is finished. But the person he wants to keep mu nnyumba ye ayagala mu kyotala. Kyetugamba nti omusajja wabanga kwanya oyambala biteeteeyi gwe ate tokyusa nnyo omutindo ate kweraga nnyombo n'empala ozisobola n'ebijinja yakwana wa kiteeteeyi agenda okusanga oli mu katuppa bwoti yagamba kiki kino bannange lwana n'ekyo waakusangidde wano nga mukyali mu courtship and all that osobola ogenda ng'okyusaamukko n'amanya nti yeewona ali bw'ati naye kagambe nti awo asobola n'okugamba babe no I'm not good with this. Obanaga nti ekyo wabadde bulungi okusinga leero ekyo kwata ekyo gaye nti kino keeping ekyo so toyina na mulembe nti nabadde mbagauzi nabona waliwo n'obusikati obwajja wano kakwata wateno ne kata naye nga kampi babuyita bati nabadde mbagauzi bannaye nga babusabudde ojja kasabula bajja kukuba oluyi ayinza obutakuba luyi naye you will become unattractive to him because to him abawala abagwambala abalaba alina ekifaananyi kyabalabiramu kati abateraba ne mukazi we oba ne girlfriend we kayambadde because the girls are putting on that. So it doesn't matter what your girls are putting on. Gwe tunulira ku gwe ne bbaawo ki ekimunyumira because nabali abawala babba baabwe ki ekibanyumira. Now you are taking on ekinyumira abali abawala ne babba baabwe ku bbaawo. Bbaawo oli mu imposingako ekinyumira mikwano gyo ne babba baabwe. Tofuddeyo kukikunyumira ne kinyumira bbaawo. You can be different. Muklikia mwe y'abawala. You can be different. Beautifully different. Because guess what? You're living your life and your man's life, not your girlfriend's life. Okay.
Angie, nina concern endala. Emikwano. Manyi ka twogedde ku mikwano nti otunulira mikwano gyo nolema okutunulira partner wo nolema okutunulira your sweetheart, sweet camonde, sweet apple. Bunya to olala bamutero bayita. Bamutuyita babes. Ate akalala. Honey. Ate akalala. Sweetie. And what? Waliwo club. Waliwo club bagiyita. Oga bagiyita batya? Billion babes. Nina jimutwala. Billion babes. Okay, na jitala. Ya Dr. Florence Nambozi. Billion babes. Whoa. But anyway, let's go ahead. Friends, friendship, and all that. Waliwo emikwano, but so kunjawulo ebika by'emikwano. Omanye ebiseera erimu abantu betumanyi tubayita emikwano. Njagundi mukwano gwange because I have their contacts because you see them. Kubanga manyi offices zaabwe, manyi motoka zaabwe nti eyo ya Haji, ya Gundi. So netugiyita emikwano. Okitegeera. Nenga mu real senses they are not friends. Nebo okuba essimu agikwata nkeera oba n'obutagikwatira. Ayinza n'ogikwata n'agamba laba nno kati oba ngamba ki. Wanaabuuza nti mu bantu nga bonna bakimanyi abantu bonna bakumanyi. Mazobba kasa. Abantu bonna bakimanyi nti you guys are friends n'agamba kati oba ngamba ki nti ani ntono batte. Otegera kye nkugamba. So I wish we could all understand, not even me, not even I alone. Naye senga tumanya nti mu nsi muno tulinamu abantu betusisinkana mu makubo. Abantu betumanyi obumanya, like acquaintances. Nti kati gwe batte olina omuntu gw'obeera naye omuntu oyo olw'okuba nkumiitinga buli kaseera omuntu oyo omumanyi. That's an acquaintance. So that's an acquaintance. Sina kyammanyi. If it wasn't for you omuntu oli senga simumanyi. Naye they are just acquaintances. Be bantu bensinkana mu makubo n'abantu abalala. Facebook kye yatuleetera n'ekiyita mutual. Mutual friends, but the acquaintances abantu betusinkana mu makubo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Then tulina abantu fellow Ugandans, fellow countrymen and women and bazzukulu. Otegeera kye nkugamba. The acquaintances. Yeah, the acquaintances, the people we see on a daily. We just acquaint with them. Tetulina kyamanyi kitugatta, but oba omulabye bato omulabye osigalawo. Oba mwogede wate mwogede. Nebo musange Masaka ogamba gundi nkusanze banaye gye bali because you are acquaintances. Osobola n'ombuuza banaye gundi gyali because oyina ky'omumanyiko for one reason or the other. Naye nga in the first place wadde tomanyi nakumanya oba ali Masaka, that means those people are not your friends. But then tulinawo the close friends. The close people, they're not friends. Close people. These close people are the people bano ba katinga you're my close person. Nyinza okukubira n'ongamba encha oba we always in contact. For some reason we are always in contact. You are close to me. Then we have friends. Friends aba abantu ng'amanyi ne bewali. Omuntu asobola okuba nga ali close to you naye nga is not your friend. Definitely. Abeera close to you naye nga si mukwano gwo. For example, abantu kati tugeze nga ono. For some reason nakajja wano naye wadde nakajja naye ojja kulaba nga she's becoming close to me. You know why? Ajja kulaba wano nga siriiwo atandika okugamba taliiwo naye ajja. She's becoming close now. Enamba yayino njiina bambi mukubireko. Now she's becoming close. We are not friends. She has to work hard. I have to work hard for us to become friends. Then netubeerako ne ba friends. Friends be bano abantu g'obeera nga olina ekizibu. The first person you call. That person who is not going to judge you. Even if they're going to judge you, you know that their judgment is beneficial to you. Those people, this person you're calling is the safest person you have to call. We mistake close people. We mistake acquaintances to being friends. Most of us don't have friends. We actually don't have friends. You know why? Because when you look into your phone, ojagenda kwesanganga gundi ono wali omwagala naye yakola ekintu kino. Mukwano gwo tasobola kukola kintu kyobeera ono obeera ng'okirowooza n'obeera mukwano gwo yakubudabuda nagamba ekyo kireke muleke musonyiwe osanga yasobya musonyiwe oyo yabeera mukwano gwo. But when you look at people in your phone ojagenda kwesanga ogamba Angela owange
nankola kino nga buli bwebaka tokikkiriza nti Angela ye yakola ekyo. You know why? Because you thought mukwano gwo wa mistakeninga nomuyita your friend nga ate yali just a close person. Nogera musimi wona naye nga bugotula buli gwotu oyita okola kwa ngoli anonya just esimu eji ojagena okulanga buli muntu gwoyitako omuyina kekko kuba akoze ebintu byewatali tosuubira. Sigamba nti gubeera oli right naawe obeera mukyamu for some reason olina wasobyamu naye the level at which these people wronged you wali tokikkiriza. And guess what, to them they don't even know they wronged you. Mukwano gwo akuronginga aba atuukayo nagamba naye manyi nti kyenkoze kikyamu n'akyuka n'akomawo najja mu kitendo. Oba kisinziira ku ki mpagi ki eyabafuula ab'emikwano? Empagi esinga okubafuula emikwano is time. Time. As long as you have enough time, you get to know this person is really my friend. So with time, kyekiri kyegambye nti with time osanga omuntu nga tasobola kukola kintu kibi. Time eno yekulaga nti oga mukwano gwange. Time eno yekulaga nti Angela mukwano gwange. Time eno yekulaga nti Angela bw'aba nsobezza taninda twebake. She will come and say, I am so sorry. I did this. Nukagamba not taking a responsibility, not taking a responsibility egamba nti oganna munyiziza naye oganna badde sina munyiza nagenda neyeetondera najjukira ekisooka nti Oga is my friend though twafunye obutakkaanya but he is my friend. Ate nze nabadde omusobya kangende neetonde bantu batono nnyo era bw'akiraba nti namunyiziza agamba yankola naluli yankola kino naluli yankola kino nga tubeere ku ekyo oba yagala oba tayagala ekisooka mbadde mumuyambe ekyokubiri naye abadde talina kyanyamba ogenda olaba nga agenze. That is not your friend. Gwe tunula mu simu yo how many people can acknowledge Angela namukoze bubi I need to go to apologize. I bet but ono nange mwennyini if I look into my phone to say gundi namunyiziza let me go I bet ndoza chali wanga ali omubaba waliwo chali wanga bamita Julie n'omukyala bamita Teacher Aida aba bantu aba sibazanyirako oba kitegeera nti ne bwanyiga tugeze ne mukubira kati esimu n'atakwata mbanchi manyi sina kye namukoze then I start to think oba ali okay oba kati mbasi sikyakyeteekako nti nze ekizibu kiri kunze manyirawo something is not right olaba takutte esimu yange emirundi emeka ebiri nti neesobola n'okwesitula ne ngenda ku dduuka lye to find out if he's okay kuba anything can happen to him nga simanyi so neesitula ne ngenda waali n'omunoonya oba mu rootisize nomanya nti wano kati emikwano waliyo ekyo gy'ogamba friends nawe mulimu bwose ogamba nti omukwano gwange nnyo anti kyo kibafuula nkugambe nina emikwano egi Teacher Aida ne Julius oyo abo babiri sibazanyirako. You know what abo abantu nti ne bombi bafumbo when it comes to me they don't joke they don't joke with me nti they have my best interests at their hearts. Newemba siriyo nti mutabani wange oba omwana wange oba whoever akimanyi nti Julie bw'omukubira n'omugamba Angela this ajagamba tukoze tutya naye most of the people agamba siriiwo mufunawo katulabe oba otegera kyenkugamba nange mwennyini mmaze ne Julius emyaka giri mu 18 tankolangako kikyamu ne bwe yali ankozeeko ekikyamu namanya muntu asobya nenkivaako omanyi lwaki because 90% of his being with me has always been good so that 1% it does not mean anything naye obeera n'omuntu mwaka gumu myaka ebiri naye nga bw'obala ebibi byakkoze nga bisinga ebirungi okaaba n'amaziga then that person doesn't have a right to be in your place in your space ajja kujja akugambe nti ye mukwano gwo naye nga ekituufu okimanyi si mukwano gwo kuba senga abadde mukwano gwo tasobola kukola bino ebintu olaba n'okulaba nti ye ku bintu byakkola Julie tasobola kubikola n'omanya nga Julie asigala standing out. So I wish people could understand the difference between close people
and friends. Not everybody has friends, but all of us have close people. Angies Botanical Store wetuli wana kitende ku kitende shopping mall wetuli ne Angie twogera Angela twogera ku mikwano waliwo omukwano gwe tugenda okutaako ennyo essira bayita ba toxic friends. Ava mu friend oba ava mu close people? Ava mu close people. Namana turning into toxic. Nafuuka ow'obusagwa bigambo gye nafuuka ow'obusagwa nafuuka bomu nafuuka amasazi nafuuka buli kimu. Toxic friends. Nafuuka venom. Ate ekisinga okwewuunyisa okimanyi nti oyo close person gw'oleeta afuuke toxic buli lukya yeyongera kukuyingira wabula yeyongera okuyingira ngeno wansi ali mu kulya. Kati gwe oli mu vagi egamba maybe she is kumbe eno wansi ali mu kulya ogenda okizuula nti naye wadde obadde okiraba nti ali close tannatuuka kubeera friend wo. Omanyi lwaki tannatuuka kubeera friend wo? Because omulaba she is not fit to be your friend, but let her be there nga close person. Naye mu close person omwetegereza oba omulaba nga mu byakola alina kukomaawo. Naye mu byakola alina kukomaawo gwe tokimanyi nti ne mu close talina kubeeramu. Kubanga senga omanya byakola down over underground ojja kitegeera nti she's one person atakwagalangako, she's one person that envies you, she's one person that actually hates you more than the people about declaring anti your haters. I'm sorry. More than the people that declared their haters. Ekyayinako ekyenjawulo kiri nti ye akuyinako access. wakwagalira akufuna kubanga yakubika nasooka yongera okusoma. Yakubika kino he or she intends to be your friend. Yakubika kino ekintu nti you're close. Akolera buno obuntu obutini. Jangu najja nawe nakuyita n'ogenda. Nfunamu kacaayi ako. Naye ng'ekituufu kiri nti ali mu kuyingira. Akuyingira. Takwagalangako. Manyi lwaki takwagalangako? Ako envinga. She envies you oba he envies you. Akufunako obujja. Buli kyokola agamba kati babiki byakola. Naye nga tasobola kugamba nti yeekoza biki. N'akubuuza n'okubuuza kati olaba olina nnyo. Teri mukwano gwasobola kugamba kati olaba olina nnyo. Naffe twabeera ka. And most of times abalala bali mu circles eyo circle yaffe bo bamulaba naye ne basirika naye mumbala tabanga muneffe twamulaba naye nga mukwano gwo. Kati nga tubuuza kati tunagamba tutya kubanga waabeera where they are ayogera kirala ne bwajja gy'oli aba ayogera kirala. Ate nno oluusi ayinza obutayogera ng'ali mu bo naye bo abamumanyi bamanyi nti she's not right for you naye nga gwe akubisa akatambaala akulaga nti she's right for you. Naye omanyi ki ekimukubikisa? Do you know why we have those people abo abali toxic? It is because we are living a life they want. Do you understand? They are actually with you because bakufunako amasannyalaze ago ge bakwagalako. Singa obeera munaku talina kyakwagaza. Tosobola kuba na toxic person nga ye mugagga nga gwe oli munaku tekiriiyo. Kati Haji Kalubambeereko atya toxic. Tuli ba mukwano. Nkubeereko ntya toxic. Omuntu yenna kati akutugeza omukyala anyambako ewange. Mubeereko ntya toxic. Ate okujjako ye okumbeerako toxic because she wants the life I'm living. Atandika okulaba nga the life I'm living I'm not supposed to have. Kuba yiye. Nakugamba n'okugamba nti oba yeekoza ki aloze yakasooka ofuna ssente. Teri muntu akusinga ssente asobola kubeerako toxic. Teri mugagga wa busagwa eri mwavu. Taliyo kati tayagala obwavu bwe obulamu bwe abavu abalamu. Muntu yenna ali toxic eri munne. Abeera amusinga. Oyagala obeera ekyo kyali ate nga tokiri. Mu kufairinga okifuna you want to be close to them. You think you be getting close to them, you're going to get their life. You can't get their life because you don't know where they have gone, what they have gone through to be where they are now. Gwe nga gwe omuntu
wabaddeko n'omuntu nga ali toxic. Be basinga obungi. So I know what I'm talking about. Be basinga obungi. What happened? Nakugamba nti most of the people that have seen me, or the people that I've been close to, they want me because I'm naturally a helpful person. Nze ndabika njagala okuyamba n'ewakalu. Nange mwenyini wendi mba neetaaga buyambi, naye ndaba nga obuyambi bwange busobola okuddako wabbali. For the fact that nsobola okusootingira ekikyo, obwange manja bukola. So people come to me, people have come to me, it has always been like that. People come to me, I help. Never mba sisobola, I even go out of my way to help somebody. I know they need help. Ngoyamba mukwano gwo ngoyamba wa buyambi. Nga nyamba close person. No muntu abokukubo. Omuntu yenna, I'm naturally a helpful person. Waliwo yangamba gwe ekisa kiriko ssa. Kubanga I'm naturally a helpful person. Njagala nnyo okuyamba. I'm not the kind of person ajja okulabanga weetaaga emitwalo ebiri nga nina emitwalo esatu emitwalo ebiri negizigikuwa. Because guess what? Emitwalo ebiri is nothing. Nze nkyanja kufuna ebiri endala. Nga bwe mbadde nina esatu. Enkyanja kufuna. Osobola ofuna era esatu egyo. Otegeera. Naye gwe w'otuukira okkaaba ekizibu ky'emitwalo ebiri. Oba ozeetaaga. Embeera eba egaana. Naye n'osanga omuntu nti n'omuyamba si nti lwakubanga olina. Because you know what it feels to be in that space. N'akeera ku makya n'akugamba nti ffenna twali tubaddekawo wooli gw'olowooza olina nnyo. Naye n'ojula omubuuza bwe mba nali sirina nnyo obadde oyagala ki? What is your problem now? People are actually with us not because they like us. People are with us because of what they are getting from us. Senga atuuka ekiseera n'alabanga he cannot get what he wanted. Nakigamba ne luli nti senga ekireetera abafumbo bano okufuna obutakkaanya nti omu abala n'abala bubi. Bw'atuuka mu bufumbo n'alabanga ekyo yabala tekigenda kola si byalaba. Otegeera atandika okuleetawo embeera akiveemu kubanga yabala bubi. N'emikwano gye tulina bwe giri. Emikwano gyaffe tegitwagala. So I wish we could understand and we place people into their categories. Nomanya ono ali close, oh no, this is my friend. The person that is your friend will always have your interests at heart. Kebera mu ssimu yo olina, let's say 400 contacts. Who is that person gw'osobola okubeera ku ssaawa mwenda n'ava mu nnyumba ye? Just check it out. Genda okwebere mu ssimu yo ngambe nti ojja kubira n'omuntu ku ssaawa mwenda agambe mukazi we nnyenda. Okumanya obeera mukwano gwe oluusi ne mukazi we aba akimanyi mujjaba. Oye wuwo okukiddo. Oye mukwano gwo. Abalala abasajja bali private. Oluusi tajja gamba mukazi we olw'okuba amanyi mukazi we empisa ze zeki endowooza ze zeki. So he would rather keep his business private. Ngane mukazi we tamugamba. Naye amanyirawo nti olaba emboozi weeri waakiri agamba mukazi we something is wrong ku dduuka kanzirukeyo asobole okujja okuyamba oba n'akubira omuntu ajja okustandinga in for you paka olunaku lwe n'akeerera. Gwe wayita omukwano. Gwe bayita omukwano. Naye olowooza abantu bano abali wano balina emikwano. Mulina emikwano. And guess what? Just tulina abantu be tumanyi. Kati that is the problem. That's what I'm saying. Toddamu kuyita bantu b'omanyi. The close people, the acquaintances. Stop calling them friends. They are not your friends. Neze abantu friendship abantu abasinga bagirabira nti guno mukwano gwange. Olaba kyogedde nti oli so much helpful. Bwe nfuna essimu yo wonna wenjijje nekuya negamba nakuwulidde ng'oyogera of course. Nekuya negamba Madam Angela onange oli otya nti naye kati naye nga bw'omanyi ndi wano naye embeera egaanye ogenda okuyanga akulukusa amaziga. Wabuuza kiki? Bompaayo nusu kasanvu ne bw'otajja kuziika because you have that 7,000, 7K. N'omutera ku simu kati n'oluddako nga kkubira nange era gwe muyambi w'abanaku nti kati obadde ogamba ki gwe mu kitundu gwokka ne bw'otalidda waffe n'omuwa 15K you become a friend. Ngamba kati eno gye tuli nti olw'okuba wamujja mu kizibu then you become a friend naye mukwano gwe ow'ebibamba anti kati for the fact that you're helpful ate tofuuka fool. Tofuuka wayo eni. Don't become a fool. Togenda kumala ebizibu by'abantu olaba ne Katonda tabimalaayo. Okitegeera
tokkiriza muntu akustepingeko kubanga akimanyi mboli muyambe. Muyambe where it is necessary, where you can. Okitegeera. Kyekiri kyegambe nti nze nsobola okuyamba. I can help a random person. Naye omuntu waffe nankubira essimu ne mugamba sirina sente. Do you know why? Because oli omuntu waffe. First of all, nchimanyi tanjagalangako. Ekyokubiri nchimanyi the only reason why they are calling me is because they have a problem. Okitegeera. And that problem, I'm not the only person who asobola okola ki. Akuya lwakwetaaze. I don't. Or sometimes I may chisinzira mu modu monsanze. Naye oli random person ajana era onakubira agamba hanandi mukubide na ye nasooka nakirowooza nokirowooza n'alowooza how the situation is gonna be. Nenga gwayagala ko obuyambi. Kyokka oli that random person gwogenda okwatira 15 azikuwe agenda kubeera hopeful. Amanya agenda kubeera so thankful. Akusiime abeere grateful ekitali ku muntu gwomanyi. For the fact that only helpful, don't become a fool. Now, one of the other reasons why we are falling out with our friends is because we failed to help. They are going to tell you, they are not going to count the times you've helped them. They are not going to count. Nga your friendship a breaking up where yakubira nota kwa. Chali wange actually. Chali wange yanga. For ex Chali. Yanga but the reason why chini nakumala. Lwaki mu breaking down. Mbuze kankubulirako n'ensonga lwaki nakumala. Nakubira ngo mwana wange mulwadde ne nkusaba emitwalo 10 n'ontambuza. Nekubira n'olulala ne nkusaba simanye emitwalo 3 n'ongamba toyina naye ko okubire. Mbone mugamba kankubire chali wange or something like that. So you're discarding me because I did not come out to help when you needed me. But then mani we are friends. Oyina okumanya kati nina sente oba kati sirina. Bw'oba onkubidde ng'omanyi nina sente ne sikuwa. Can't you find a reason as to why sikuwadde? Bw'oba manyi nga ddala tuli ba mukwano n'onkubira ng'omanyi nina sente ne sikuwa. Find nga tonnaba gama Angela mubi. Gamba Angela lwaki. Bobanga mbutufu oli mukwano gwange mbuuza ng'omaliriza your problems. Nero lina kusaba sente ze nali manyoyina. What happened? Yakusabanga kwewola kumuwa. Kati n'asaba naye akyawa. Nalyoka ngamba nti mbu natunulira ng'otadde obulamu bw'omwana wange mu matigga wali olese omwana wange afe. Era after the call I was like, olwo emirundi gyenkuwadde emirundi gyenguze ebintu n'otwala omwana alye emirundi gyekubidde essimu negamba sindika oba boda wakima ebintu omwana alye yalwala lwe yamuleka afe nze nateeka omwana wo mu bulamu bw'omumatigga nga wasobola okufuna omuntu omulala kubira. So you actually thought I had money. That is why you called me. It is not because we are friends. You did not call me because we are friends in the first place. You called me because you knew I had money. When I did not show up with the money that you wanted, that is why it became a problem. It was not because we are friends. So wayawukana ne mukwano gwo. Mukwano gwange olugwa wagano muyamba n'emitwalo 3. Emitwalo 13. 13. First ne second. Now becoming so that toxic. So bitter to the extent nali kulangira n'olulala yakusaba emitwalo 3 simanya n'ogaano jimu wasimanya n'oddira omwana we n'omunywesa chai n'omugaati. Do you know how many times my kids have slept ku muchai mukalu n'omugaati nga sina gwensaba? Do you know how many times I've had to call you to say mpaye emitwalo 2? Sometimes nompa, sometimes no tampa. I never caught any hard feelings. Naye nonkubira negamba sirina. Do you know how many times I've given you money? Talina accountability. Negamba kale genda kusimi yango jeko sente kale kankusindikire kale. Do you know how many times I've sent you money for whatever reasons you had? Money that is more than 100,000, more than 200,000, more than 300,000. If I've given you 300,000 before, if I've given you 1 million before, why would you think I would fail to give you 100,000? Especially when you know obuzibu. Neno kera kumashano ngama mbu nalabanga you're not some person to deal with. Oh, because I could. Yalabanga toli mwesigo. Yalabanga toli mukwano mulungi. Noteko bulambo. Noteko bulambo matika. Can you imagine? So even now, being a friend is a responsibility. It's so
heartbreaking. It is very heartbreaking. Nti bwabanga mbutuufu abeera mukwano gwo yandibadde amanyi n'okumanya naye ono gwensaba ssente talina. Nti bw'aba luli yampa leero n'alemererwa talina. Something is wrong. Yeah. Waliwo ekyamu either namunyiiza oba talina. Naye bwe mbanga talina kyonna kye kiri kirina okubanga kinene. Kanneme kiteekako sira until I find out the truth. Njja mubuuza. Don't come to conclusions to say the reason why I broke up with you is because nalabanga you're not worthy of being my friend. Can you imagine? Can you imagine the audacity to say the reason why I broke up with you Rachel Nakumala is because wagano twala mwana wange mu ddwaliro. Can you imagine? Can you imagine the oba mwali mukikola nga gwe otwala ababe naye n'atwala ababo gwe nova ku ndagaano nzize katwala aba Angela atwala aba kyekiri kye nakugambye nti nze manyi clothes kuba nze there are times I've called, there are times I know what she can do. And I've seen what she can do for other people. What she can do for other people, she has not done it to me. And she can never do it for me. So I know where I fit in mu bulamu bwe. Wadde ye aba alaba nti nze siraba. Yensonga lwaki sigamba nti mukwano gwange sinnamuteeka kuba n'abantu ababiri bafuke bantu basatu. Naye ye aba alaba nti ye mukwano gwange. Oba kitegera. Nze mba nkimanyi she's not my friend. Oba our level of friendship. Koma wano. Close people. Just last week, nabadde nsenguka nga sirina yadde olwataano. I had to call my friend Julius. Nimugamba manyi njagala ku sente. Nangamba Angelo manyi sirina. There are three things that came in my mind. Talina. Ntikyangambye kyekyo. Talina na wasobola kujja. Talina na wasuubira. Singa abadde asuubira. Asobola yandiŋambye nja kufunira enkya. Period. Talina wasobola kujja, talina wasuubira. Because it's your friend. Sinnaba kwogera naye for 2 days. Naye nkedde ku makyanga ngamba oba ali atya. Sinze kirimu nti yanyima ssente kuba senga yali azirina nenkeera era ajja kunkubira ngambe storage. Ne mugamba ndi wano sirina buzibu. Wafunye kale kankusindikire kuba mukwano gwange naye olaba teyafuna talina bw'aba alina omusaba 10 n'akuwa 10 so siraba nsonga lwaki mukwano gwakuwa n'ensonga lwaki yayawukanye naawe is because waganye mu wasende sitwala omwana mu ddwaliro. Is it your money? Let's say I had it. Is it yours? Oba olisenga wa mwana. Let's say it's my money. Let's say naganye. Let's say I had $1 million in my bag. Is it yours? It's not yours. I have a right to my money. Now zizo. Then tomorrow, people are going to say, Oli arrogant, Oli rude. They are not going to see the reasons why you're arrogant to them. They are not going to see the reasons as to why you're rude to them. They are going to come out to say, Oli arrogant. They are not your friends. Your friend cannot put you in that situation. Your friend cannot think that evil about you. Your friend cannot put you that low because you never fulfilled their expectations. Kale, tuli wano kitende, ku kitende shopping mall, tuli wa Angie, ku Angies Botanical Store, for your health supplements. Please, weebuuze enamba y'essimu weeri abaako kye weebuuza n'okusinga ku bulamu bwo abalina ulcers abakyala nga embuto ziba wagguuseeko abo simanya bikoze bitya byonna byonna mu lubuto weetaaga cleansinga omusaayi guddemu gutambule bulungi osobola okuba nga still Angie omukubira abakyala n'abaami tetwogera ku bakyala bokka naye abakyala n'abaami naffe abasajja tukoowa n'ofuna that fatigue and all that n'okola kino n'okola kiri waakiri afunayo kadagala obe nga onywako osobola okuba nga ocleansinga omubiri osobola okuba nga ebyo ebizibikidde emisuwa gyo obutatambuza bulungi musaayi ogube nga obizibukula omusaayi gutambule waliwo abantu simanya nina kino simanya mpulira biki ebyo nanga just kintu kya bulamu weetaaga health supplement obulamu busobola okuba nga butambula naye n'olowooza nti oba kiki osanyalala n'otamanya lwaki okitegedde kumbe omusaayi tegukyatuuka bulungi mu kitundu ekyo ekisanyalala
wetaaga just ku cleansing emisuwa n'ogirongoosa negidamu negitambula. Angi mukubira akasimu, Angi jangu wano osobola okuba nga oyogerezeganya naye ku Kitende shopping mall edduuka 18. Angi omanya kiyinza kutwalira bbanga ki okumanya nti omuntu ali toxic? Omuntu oyo bw'omumanya lwaki oba tomwewala nga tannafuuka butwa? Kakati ekisooka kya byonna, abantu abamu they are good at pretending. They are so very good at pretending. Nti kiyinza okutwalira ebbanga okimanya nti they are toxic because they are selling you this outer picture of themselves being good people to you. So because you want to perceive them as they are coming, nga tobasengezze, you taking this. Chovola bachechi chenagambye nti obakeepingira ku close level. Naye omuntu ono ekibite kyebulizaayo. Omuntu omubi tasobola kubeera mulungi ebbanga ddene. Era obuulyayo ng'akabika kafulumyeyo kuba buli bw'atambula empisa z'embizi ezimusooka mu maaso. Naye olw'okuba abeera alina ekigendererwa amanyi ozibikkako n'azambaza ne zifuuka ennungi. Kati omuntu oyo ali toxic ogambye nti kikutwalira bbanga ky'okiraba kiyinza okutwalira ebbanga depending on how good they are at pretending. Mu meeting mutya communication yammwe flowing etya and all that. Esobola flowing bulungi. That's what I'm telling you. Esobola flowing bulungi based on the fact that they are good at pretending. Ate era nazemu n'ekikugamba nti omuntu ono ali toxic tasobola kubeera hypocrite, tasobola kubeera pretender ku muntu gwasinga. Ayina kubeera pretender ku muntu amusinga. Nti kuba amusinga ayina amasannyalaze gamwagalako. Kati gwe lwaki obeera target? Lwaki obeera target is because olina kye baagala. Otegeera kye nkugamba. So kiyinza okutwalira ebbanga otegeera nti mukwano gwono pretender. Naye nga bwe gambye tekyebulizaayo. Guess what? Bw'akola ekintu ekisooka kitunuulire. Tandika reflectinga. Omuntu ono ojja genda okwesanga nti ebintu bino abadde nga abikola obadde tobiwanga buwi budde, obadde tobiwanga buwi magezi, naye nga abadde nga abikola because they did not just wake up to be bad people. They have always been bad. Actually, they have even been bad to you. You just decided to perceive them in a good way. Okay. Era kana akantu akabi bwe kayitamu togamba nti kantu katono. Watuukidde kale kade kayitamu tekawabye buwabi. Kaba kabaddewo. Lwakuba obadde tokitwalanga kikulu okatunuulira oba okamanya nti kabeere nti okalabe. So bw'omala okukalaba tokayita katono. Tandika reflecting from that. Abantu abasinga they are very calm. Basobola okubeera calm in those kind of situations. I think I may not be able to be calm in such situations because I'm tired of all these people's nonsense. Even when you know they're not going to be good to you. When I know you're not going to be good to me, when I know you're not good to me, I cut you off there and then completely. I don't care about your intentions. Nonji jendi oba dene. Na yebo okola ekintu manyirawo gwe you have not been a good person. Era bwe ntuniramu setback, bwe ntuniramu flashback semabega. Zonna zindaga nti you are not a good person. Let me give you an example. Ku interview yange yasooka, I got a lot of calls, a lot of them. Waliwo omuwala manga gyetwali. She used to be my friend. Actually, everybody used to say that we are close. South Africa. We used to be close. Everybody thought we are close. Baba fenga bagamba we are close. We could. Oyomwala when I got problems and everything, she never called me. Nagamba nti nze obulwadde bwange bwafuuka community problem. Nebeera community issue. She never came out to call me personally. She never even came out on the group to say bannange. She never. Ebbanga ly'emmaze wano Uganda lya myaka egi. She never called me. She was actually getting people telling her, bannange Angela tumulaba. She never called.
Even when they were telling her, Angela, Twamulabi, Angela, the first day she saw my first interview, she got my number. Nakwatibwako bambi nangamba banange Angela. Nakwira long time friend we. Nangamba banange Angela neba nayi mwana gwe ne twogera for like 10 to 20 minutes. That is because we were friends. That's why nali mwa those 10 to 20 minutes. Nangamba banange era mwana gwe natandika okumbuza. We talked for like 20 minutes. So she called me again. I was busy. She called me again. I was busy. And in myself, I don't see the need to call her back. Because mukwano gwe wali wamubulako atanga nawe atolina empisa embi. Mukwano gwo wamubula kazzeemu akulabye. Bambi. Abadde takyakulaba. Bambi. Tayagala Angela. Ayagala the idea of what she thinks Angela is now. Tayagala Angela. Agala Angela kyali. Alabika alina kyalowooza nti Angela kyali. Kyeyalabye mu TV, oba kyeyalabye ku TV ye. That is the idea she thinks that I am. Kubanga Angela yave South Africa amumanyi n'engeri gye yavaayo. Kati ono Angela ono alabye eno idea. That is the idea that she wants. She wants to collaborate with this idea of Angela. She doesn't want Angela as a friend. So I don't want that kind of a person. I don't care if she says I'm rude or I don't want this kind of person because she does not like Angela. She likes the idea. Mumbere yokusoomoza omutabaawo. She doesn't like Angela. Muyokusanyuka wano tuge ba girls, ba boys. The idea jayagala. So kati nze yombera sina kyemwetaaza. And I told her point blank, you don't have the audacity to complain, to ask me anything. It's okay for her to say rude. It is fine. The times I was not rude, what do you do? Ate ekizibu kirala kyendabyeko ku bannayuganda, especially bannayuganda, bekkiriranya. Baagala okusanyusa ggwe. Baagala okukola ekyo kye batakkiriziganya nakyo because baagala babeere mu saako yo. They want to keep a happy life even if when they are not happy. I'm not that kind of a person. If I use my senses to say, this person we are close. Never baba febali bachimanyi nti we are close. Nga de bawa avuga namulete wange namuleka onango wanga avuga na obotegera kyenkugamba. If we were this close, why haven't we been talking for 2 years? Then if you've seen this, ye mwenyini yangamba bangamba noli yangamba yakulaba noli nangamba yakulaba. Why were you not asking them for my number? Because you know what? She still has that idea and Angela agenda kuntawanya. Angela bambi alabika ali mbulamu bubi agenda kuntawanya. So baba wamutawanyanga bamusabilizanga ye kyalowooza ani wajogerera kubanga bamugamba nomugamba nze kyekyo kyendowooza bamugamba nomugamba Angela baneetwamulabye alabika bulungi bananga alina edduuka bannange biki najja nagamba negundi yangamba bannange olabika bulungi n'omulala nangamba bannange n'omulala nangamba why were you not getting my phone in the first place? That means you did not want to connect with me. Now, why are you connecting with me after you've seen the idea of Angela? Chitegeze idea gye wadominako kati evuddeko kati eno idea gy'oyagala. I don't want you to like me for my idea, for the perception that you're getting. You need to love me newe mandi kutaka wansi. Cheche government were toxic friends. Those are toxic people. The reason why she's coming to you is because ainaka masanyalaze galowooza. Galo tappingamu. Ne walowooza nti she's better than you or she has more money than you for the fact that you can stand alone and do something. Kitegeeza bw'anajja wano togenda mutawanya. I don't want that kind of a person. Nze, you don't know how many times Julius has been there for me and teacher Ida. You cannot count the times they have been there for me. They cannot even ask me for refunds. They don't even remember that they were there for me. Obokitegeera. Yeah. So kati bannayuganda bekkiriranya nnyo kyovola babafuuka toxic. Olina omuntu okimanyi mu ssaako yo si muntu mulungi. But you're still keeping on with them. What are you doing with them? Okimanyi ono omuntu batteta kwagala, okimanyi ogata kwagala, okimanyi ogayagala kwana mukazi wo. Naye n'osigala nga ogamba kamukwana alabe. Ajja mukwana amutwale n'omutwala.
gwe bw'omanya nti oga osigale ng'onyiize otegeera so bw'oba omanya nti oga ayagala kukwana mukazi wo oga mwesaleko newaaveeyo omanye nti bw'aba amukwane gwe you did your part you never gave them chance to yes. Okay, that's for today. Sikyekyo kanwange bakayita batya buno buti flax seeds bukola ki buyamba nnyo ku bakyala abakyala bano nga bwe nagambye nti abakyala yefe abasinga yefe abamu ku kitonde ekisinga okubeera ekirina ebizibu mu mibiri gyaffe nakugamba I don't know if it's because tuyonsa tuzaala tugenda mu nsonga naye obulamu bwaffe buli very delicate compared to men kyova olaba nze njagala nnyo abakyala beefeeko okusinga ku basajja abasajja ebibazza engulu bitono olaba bo memes obukulaga nti okutegeera omukyala ekitabo kibeera bwe kiti naye n'osigala nga tokoze eki tomutegedde naye omusajja ne bakulaga ayagala peace of mind ne sente period ebisigadde n'obireka otegeera kati ffe obulamu bwaffe ng'abakyala buli very delicate ekyo sinaba kukisomako bulungi naye I want to know why obulamu bwaffe buli so delicate so obulamu bwaffe tulina obufaako nnyo compared to men omukyala yenna these are kind of seeds zolina okwekuumisa mu makaago flax seeds, chia seeds, pumpkin seeds, fenugreek n'obanga obinywa on a daily bikuyambako ku skin health, digestive system, the fibroids abakazi b'ennaku zino ekisinza obbaleetera obuzibu contraceptives. Those contraceptives have brought more harm than good. Ate ekisinga okwewuunyisa abakyala bazikozesa month naye nga weebuuze omusaayi ogwo baatugamba gulina okuba nga gufuluma ne mu bayibuli mwekiri ne mu butonde mwekiri tulina okufuluma omusaayi ogwo buli mwezi at least ennaku 3 naye gwe n'ogusiba okumala omwaka mulamba omusaayi ogwo gulagawa myaka 4 gulagawa kati mwagala okumanya nti bino ebintu biri dangerous gye tuli kiveeko empisa eyo giveeko oba empekezo ziveeko for one year ojagenda okwesanga ng'osigala obeera toli mu kibada for another 1 year toli mu nsonga toli mu nsonga for one other year. That is to show you nti wadde wagivaako effects zaayo zikyali nnyingi mu bulamu bwo ng'omukyala bw'obanga osobola okwefaako naturally traditionally ofa kino contraceptives. There are so many things you can use as a woman to stop your fertility, to reduce your fertility levels okubeera nga ziri very low. Okusinga ogenda mu bintu by'otategeera. Nze I don't remember oba lwakuba bamama baffe baali tebayogera nnyo, but I don't remember kigambo fibroids mu biseera bya bamama baffe. Baali babisoma ebyo. Ate byali tebiriiwo. They were never there. You need to search okole research ku kigambo ku fibroids. This is in the last 20 years. You know why? Because people have started katuge myaka 2 mamoto yali. Mami wange yali wali. Ngatachazaala. No, yali azaala, but I think she was using the quite nina sister wange wa 24 years. Ashitegeera. Naye katola abakyala aba 20 years emabega and tebabeerako ne fibroids, tebabeerako na bizimba mu lubuto because they did not take bamanyanga ekyokukola. Oba otegeera kyenkugamba n'omukazi ne wabanga ali contraceptives osigala ng'okozesa bino ebintu nti obulabe bw'ofunanga oli ku contraceptives obukendeeza if you're supplementing your life with this. But most women, they only want to be on contraceptives n'abeera ng'ali okay with it. You are damaging yourself, you are damaging your health, you're damaging your reproductive system. Ate reproductive system tekoma kubeera damaged. The moment it is damaged, your whole system is gone. Yensonga lwaki osanga abakazi they are getting so many kinds of sicknesses. Zebatamanyi nakumanya. They are all attributing that to hormonal imbalance and what? Hormonal imbalance ekisinga ogireeta. Contraceptives. Kano ke kajja okoza amanyo ga bbulu. Amanyo. Wali osanga tani ebintu bya bbulu. Si binyo bya bbulu. Omanyi abantu abasinga. We eating tetukyali nnyo ziri enva abazadde baffe ze balyanga nga teziri mu bunzaali, teziri mu simanya royco, teziri mu simanya biki. So those things olwokuba bibeera artificial, tebibeera natural, birina okuleka stains
ngamanyogo ne gabeera ga yellow. It doesn't mean that you're not brushing. It means your teeth is stained. Abantu abasinga their teeth is yellow. Ate tebalina budde bugenda ba dentist kugooza. Lwaki tofuna akantu? Why don't you get a teeth whitener? Nobeera nga amanyogo ogatukuza. You just after brushing, kati nno ng'oyagala kumanya nti amanyogo makyafu. Kanongera nakakuwogene nakewaka. Kateke mu nsawo. Ozira nsawo. Ngenda kakuwogene nakewaka. Olaba ng'omaze okusenya bulungi and you feel you're satisfied with your brushing. Kwata akantu kano okakozese. Use it again. Rollinga bw'otyo amazzi ago agavaamu, you start to brush. Ate ekyonsako tekali hard, kali very soft. You will not believe what is going to come out of your mouth. You will not believe by the dirt that is going to come out of your mouth. Ojjaka kasanti n'obadde oseneza n'engulu kyafu. After 3 days, ojja kulaba the whiteness. And the most amazing thing about this thing is tekalina sensitivity part. Ntindo bw'omala okakozesa amannyo gasanyala simanya biki never. Era omala okakozesa tekalina side effect. Tekalina bannange kalungi. Kali good nange nkakozesa. Yeah. Kati ekintu ekirala kye njagala okwogerako kyekino. Ono bamuyita mulane. Mulane. Yeah, mulane leaves. Kwega kyako mu Luganda. Zino mulane leaves nange mwenyini mmanyi mu Luzungu jagamamu ndi wa Luzungu. Zino mulane leaves. Mulane leaves. Yeah. Ozifumba n'ozinywa. Wala abana abantu abanywa sigala. Abantu abakola mu zi factories. Abanywa emmindi. Abanywa emmindi bakazi batu ne basajja batu abanywa emmindi taaba. Abakola mu zi factories. N'enjayi. Bonna abantu abakola mu zi factories, abantu abakola mu bintu bya inhaling. Everything you're inhaling, you're damaging your respiratory system. Yeah. Buli kintu kyonna ky'oteeka mu nnyindo yo kyo inhaling ne kiyingira mu nnyindo yo kidamaginga your respiratory system. Abantu abasinga they don't know that respiratory system ebeera damaged. Ne weesanga ng'omuntu akeera ku makya n'agamba tassa bulungi, awulira nga tassa. Naye ky'oba omanya nti amawugwe gano Katonda yagatonda oba omubiri gwaffe yagutonda nga guli perfect. Ekintu kyonna bwe kitandika okujja ne kiba nga tekikyasobola nga it cannot perform perfectly. It means it's getting damaged. It cannot work well. Katolaba mawugwe ago n'ekiwanga, mostly amawugwe, tugeze nga begali begati. Bino ebintu ebijja ne bigendamu bitandika okubika amawugwe ago. Kati amawugwe gaba tegakyafuna bulungi oxygen kubanga waliwo ekiblanketi ekibiseewo. Ekiblanketi ekyo bwe kibikawo oba tokiraba gw'otandika gamba nti mpulira sissa bulungi n'ogenda wali ku clinic n'ofunayo empeke nga bagambye tossa bulungi. Bw'oterera ng'oddayo ng'okola mirimu gyo nga n'enkya owulira nga tossa bulungi eno bw'okola bintu bye bimu. So senga omuntu bw'akozesa kati ekintu ng'ono bamuyita mulane leaves. Mulane leaves zino bw'ozikozesa zijjako ekintu kiri ekibanga ekifu. Tolinda bannayuganda baagala nnyo okulinda okulwala. Tolinda kulwala. When you're smoking, omuntu yenna as long as you wake up every day n'ogenda n'okola, there are things that you are exposed to. Lwaki njogedde ekya mulane ono is because there is somebody that came here yesterday and not yesterday, last week, nga ali mu complaining ekintu kyekimu and he's telling me something different now. Otegera kye nkugamba. So buli muntu yenna naawe oyina ekintu kyoli close to ekiyinza okukuleetera obuzibu. There are so many people, abalala it's stress, abalala it's anxiety, abalala it's the brain function, abalala it's this. Otegera kye nkugamba. As long as you know kera ku makya n'ogenda ebweru n'ofuluma n'ogenda n'okola oba newoba tokoze ng'obeera waka, just know that there are things that are causing damage to yourself. You just know which industry are you in for you to need what supplements. Omuntu akozesa bino ebintu ebyokuinhalinga bw'okozesa mulane leaves ono zino mulane leaves you will get relief. Naye mwennyini ejja kugogiraba nti mulane ono ajja kwozaako ekintu kiri amawugwe gaddemu galisiivinga oxygen nga bwegalina omulisiivinga. Kale bwe tutambudde bannyabo ne bassebo bwe tunaakomerawo wano buli kimu kijja kubeera seeti. Tujja kuba tuwalaga ebintu bingi nnyo tujja kuba twogerako ku products bwaffe obulala n'okusinga ddala nga bwe tugambye nti health supplements. Agambye Angie ti mu nsi eno obanga okeera ng'okyassa ne weebaka n'ozuukuka you need health supplement. Exactly.
oba oyagala oba toyagala. Bino ebijja n'owulira ng'owulira tolina bwagazi, tolina kyebeekoze bitya. You need weetaaga supplement eyo kubanga kiri kyoli ate obaako engeri endala gy'okikolako, gy'okizuukusa, gy'okirabirira obulamu ne busobola okuba nga butambula. Butambudde banyama ne bassebo wano ekitende ku kitende shopping mall nga twogera ebigambo ebirungi, ebigambo eby'obulamu obwa bulijjo obwaffe. Nze Sesanga Bate the Great kula Extra Digest mugoba nsonga akuume.